Hallelujah. Praise the name of the living God. Mukama yebazibwe katonda agulumizibwe nnyo. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala obbasiima ku lw'obuweereza. Njagala obbasiima ku lw'okwagala Katonda. Njagala obbasiima ku lw'okunoonya Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo nyini ddala. Kulamusaako yenze omusumba Cosma wano ku Cosma Radio tukutuusaako videos ezikuyamba okutegeera obulamu nga bwe buli. Obulamu tubulaba mu ngeri ez'enjawulo, tubulaba mu nsi ey'omwoyo n'obulamu buno bukwatikako obwa bulijjo bwe tutambuliramu mu nsi eno ey'abalamu. Mukama mwatuweeredde omukisa, Mukama mwatuweeredde ekisa, Mukama mwatuwanuliridde, Mukama watuwanguliza wakati ng'ebitulwanyisa bingi nnyo. Ebikulwanyisa bingi newankubadde nga ebiseera ebisinga obitwalanga biri light, naye njagala okutegeeza nti Katonda akola omulimu munene nnyo okulwanirira gwe nange okubeera nga tuli mu bulamu obweyagaza. Weewaawo waliwo okusoomoozebwa wano na wali okw'enjawulo, naye Katonda tumwebaza nti tatulese kuzikirira. Newankubadde ng'omulaba alwanye n'agezaako tussa wansi, naye Mukama mukulu nti tetumaliddwawo. Ebitulyolwoma bingi, ebitulwanyisa bingi, ebitwagala otuteeka wansi bingi, naye Katonda yajjudde ekisa n'okusaasira. Tatuganyiza kumalibwawo era tatuganyiza kuwangulwa. So wakati bonna mu kusoomoozebwa, mu kulwanyisibwa, mu kweraliikirira na byonna by'osisinkana, Mukama tumugulumiza nti okyali mulamu era okyayatula nti Kristo ye Mukama, ate okyasobola okufunayo akadde n'otendereza. So olwaleero mu ngeri y'emu njagala okusaasira bonna abalwadde, abaviiriddwako abaagalwa baabwe, n'abo abasinkanye okusoomoozebwa okw'enjawulo. Njagala okutegeeza nti Mukama mwesigwa, mulamu, alokolera, awonya. Oyo akuuma Isirayiri tabongoota so ate teyeebaka. Akyatulaba na buli mwesigwa Katonda amulaba, agenda kutulwanirira era agenda kutuwanguza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero nziza okwogera ku kyama ky'okusinza n'okutendereza. Ekyama ekiri emabega w'okusinza n'okutendereza, singa okusinza kuno kuba kuva ku mutima, nga tokikola bantu bakulabe, nga tokikola just kuba nti nno nga omuyimbi omulala yenna bwe yaliyimbye, naye ng'okijja ku mutima era nga kwe kusinzaako kwowa Katonda, nga kwe kutenderezaako kwotwala direct eri Katonda. Wakati mu kusinza, wakati mu kutendereza, abantu abalala ne tukwegattako. Tulina mentality y'okuba nti nno bwe like kwaya bw'eba eyimiridde okusinza oba okutendereza ne tulowooza nti nno batukulembera mu kusinza. No, yes, bwe kyalibadde kiyitibwa, naye mu ngeri emu oba endala ate kikulu nnyo nyini ddala okulaba nga abantu bano omuntu ono alinga akulembeddemu ng'asinza Katonda n'omutima gwe gwonna n'amagezi ge gonna, n'akikola n'abantu bano ne babanga abataliiwo balowooza bakulembera. Then oluvannyuma ffe bakulembera ne tumwegattako bwegasi ne tugenda n'atuyingiza gy'ayingidde. So okusinza n'okutendereza bikulu era ng'olwaleero tugenda kusoma mu Zabbuli 15. Yonna tugenda gisoma kubanga erina ennyiriri 6 zokka, newankubadde ng'abantu abamu banafu bwe bawulira nti essuula nnene, essuula namba gye tugenda osoma tugenda kusoma ennyiriri 6 zokka. Zabbuli eyo ebeera eweddeyo. Etandika bw'eti: mumutendereze Mukama, mumutendereze Katonda mu watukuvu we, mumutendereze mu bbanga ery'amaanyi ge, mumutendereze olw'ebikolwa bye eby'amaanyi, mumutendereze ng'obukulu bwe obulungi bwe buli, mumutendereze n'eddoboozi ery'ekkondeere, mumutendereze n'amadinda n'ennanga, mumutendereze n'ebitaasa n'okuzina, mumutendereze n'ebyo ebirina engoye n'endere, mumutendereze n'ebitaasa ebivuga ennyo, mumutendereze n'ebitaasa eby'eddoboozi ettono. Buli ekirina omukka kimutendereze Mukama, mumutendereze Mukama. Amiina. Mukama yebazibwe. Bayibuli egambye mu lunyoosoka nti mumutendereze Mukama
mumutendereze Katonda mu watukuvu we. Watukuvu wa Mukama we wano mu kanisa, oze mu kanisa, buli lwojja mu kanisa olina okuba ne mentality ya kutendereza Katonda. Newankubadde nga abantu abamu bajja mu kanisa emirundi mingi n'avaamu nga tatendereza, awoza sikiwulidde, awoza leero sibitegedde, bano bazina ki, bano bazibiriza ki, bawanika ki emikono nga ye talaba nsonga. So ne tuva mu kanisa ne tutendereza naye. Ekikulu ekitweta mu kanisa kutendereza Katonda. Nabwe ekityo ngamba okusaba ennyo kirungi, naye okusaba ennyo okutaliimu kutendereza na kusinza Katonda si kulungi. Okusiiba n'onoonya Katonda nga tomutendereza, omunoonya ku lw'ebyo gwe by'oyagala akukolere, si ensonga entuufu, si ensonga ennungi. Okusinza n'okutendereza kyalibadde kikulembezebwa nnyo okusinga okusaba ebyaffe bye twagala. Ebiseera ebisinga buli we tugenda ewa Katonda nga twagala abeeko by'atuwa, nga tugenze kusaba atuwe oba abeeko embeera gy'atugyamu, tufuuka abasabiriza gy'ali nga buli kaseera tusabiriza busabiriza. Bayibuli egamba nti nno ekirozo kirina bawala baakyo basatu, babeera bagamba mpa. Tebakuta buli kaseera bagamba mpa kyekigambo ekibabeera ku bwongo, kyekigambo ekibabeera ku mitwe, kyekigambo kye balowoozaako buli kaseera kusaba. So tetwagala tubeere bawala b'ebinoso ebyo. Bayibuli ebogerako mu ngeri egamba nti n'ekyoto, amagombe n'olubuto olugumba. Buli kaseera baba basaba naye nga teri kalungi ke bazza tebazza magoba, buli kaseera baba basaba busabi. So kati tetwagala tubeere bawala ba kinoso ekyo, naye tulina okutendereza Katonda. Toyinza kusaba Katonda ataliiwo. Katonda tumusaba waali. Bayibuli egamba etya ti Katonda kawakati mu matendo ga abaana be. Abantu be bwe tutendereza, bwe tusinza Katonda kabwamala okukka ne tumusaba bye twagala. So kati okutendereza kuno buli we tukukolanga tukukolera Katonda ne tumutendereza asanyuka, ne tumusinza asanyuka, enkologana yaffe neeguma n'atuwa ne bye tutasabye n'abituwa. Leka nkubulire ekyama ky'okutendereza okumanya nga kinene. Waliwo abantu abatendereza Katonda ne basinza Katonda, bayimbye ennyimba ezisinza Katonda ne bayimba ennyimba ezitendereza Katonda. Abantu abo nga tubamanyi, naye kyaki zaabwe gye baava tetuzimanyi, n'abasumba baabwe nga tetubamanyi, naye bo baabotola ne tubamanya. Abantu abo we bali bangi, teri naayagala kubuuza musumba we yaani, asabirawa. Olumu babibuuza abatonotono, naye ogenda okwesanga b'obuuza nabo tebamanyi. Bwe mba wakubuuza Judith Babirye, Mukama amuwa omukisa, yatukola bulungi, nakati njagala ddemu atukole bulungi kubanga alina ekisa. Judith Babirye bwe nkubuuza onyumirwa ennyimba ze, yavaawa? Musumba we yaani? Ekkanisa ye gye yalimu yeeriwa? Oyinza okuba togimanyi. Brian Lubega atendereza bulungi, asinza bulungi, naye okuleka okuba nti no twagala ennyimba ze era zitukola bulungi, bangi temumanyi bamusumba we gye yava, temumanyi na kkanisa ye gy'asabira. Abaweereza ba Mukama bangi nga tetumanyi, tetwagala na kumanya gye bava, tetwagala kumanya, naye ffe ennyimba zaabwe zitukola bulungi, batendereza ne tukwatibwako, basinza ne tukomebwako. Why? Because okusinza n'okutendereza kuleeta Katonda gy'oli, kuleetera Katonda okusumulula n'akuwa ne by'otasabye. Kati mu byonna bye tukola, buli we tubeera tutendereze Katonda. Bayibuli egamba tumutendereze mu watukuvu we. Tumutendereze ewatukuvu nkugambe ye kanisa. Buli lwojja mu kanisa kakasa nti n'ogenda tendereza Katonda. Beera ne mentality y'okutendereza n'okusinza Katonda. Buli lwobeera ewakaawo ng'ogenda kusaba, bwonna w'osabira, kasita obeera nga ogenda kusaba Katonda, manya kati awafuuse watukuvu wa Katonda. Weetegeke okumutendereza n'okumusinza. Bw'obeera awantu wonna wayinza okuba si kkanisa oba wabweru oba prayer mountain oba kafo w'ogenza oba ku mulimu mu ofiisi yo, as long as kati essaawa zino ogenda kwogerako na Katonda, oyagala communicating na Katonda, akaseera katwale nga kakulu ka njawulo, mutendereze, musinze.
ebintu bino nno tubikola naye nga tetugenderedde nti nno tubikola mbutuufu bwabyo. Ebiseera ebisinga omuntu omugamba tugenda kusaba era ebiseera bisatu Mukama oli mukulu oli w'amaanyi osaanidde ekitiibwa n'ettendo tutandika na kutendereza because genetically Katonda yakituteekamu mu sisitimu yaffe tukimanyi tuliwo okumutendereza na kumusinza si kumusabiriza era singa tumala ne tukola ekituufu kye tulina okukola mu butuufu bwakyo ne tumutendereza ne tumusinza bino ebintu ebirala byonna ebibadde bituyaayanisa Mukama nkolerayo ekyamagero ye Mukama asigala agamba ebyamagero mmere y'abaana bwebanga mmere y'abaana agiwaaba abaana abagonvu agiwaaba abaana abamuwulira agiwaaba abaana abakola byayagala. Lwaki? Kubanga Katonda ayagala nnyo tumusinze, Katonda ayagala nnyo tumutendereze. Yatutonda okufuga, yatutonda okumusinza, yatutonda okumutendereza. Kati buli lwe tukikola tufuuka abaana abalungi. Agamba abaana bange mubawe emmere buli omu ne bamuwa kye yeetaaga. Ayetaaga emmoloka ne bagimuwa, ayetaaga ettaka ne balimuwa, ayetaaga ennyumba ne bagimuwa, ayetaaga omulimu ne bagumuwa, ayetaaga abaana ne bagimuwa, ayetaaga embaga ne bagumuwa ne bagimuwa, ayetaaga kyonna n'emiti as long as oli mwana mulungi. Obanga abazadde bano ab'ensi Yesu bayogerako nti mwababiwe muba abaana bammwe mubawa bye baagala. Kitammwe ali mu ggulu talisingawo nnyo singa tubeera tugezezaako okubeera abaana abatuufu gyali n'okukola ne tukola ebitusuubirwamu ng'abaana ne tugamba katutendereze Katonda waffe. Bwe mba nkimanye ewaka nti nno leero loolo yange yakoza bintu n'embyoza okusiimula nnyumba n'engisiimula n'engezaako n'ogitegeka obulungi. Bwe manya nti nno leero nze enfumba n'enfumba ne bazadde ne bamanya nti ono buli lwabanga alina ekyokukola akikola, kitegeeza bajja kunfaako nnyo kubanga ndi mwana mulungi ne bye baŋŋamba okukola mbikola. Kati Katonda yatukwasa Bayibuli eno omuli okuteesaako okulungi n'akutuwa tumanyi byayagala tukole. Tumanyidde ddala Katonda byayagala tukole era ng'okumusinza kye kimu ku Katonda byayagala tukole. Abaffe ddi lw'osinza Katonda? Okusaba osaba nnyo era oyagala nnyo bakusabire, ebyamagero obyagala nnyo era Katonda omunoonya mu kkanisa eno n'eri, ogenda mu night prayers enjawulo, osiiba, okola byonna ebyetaagisa, olina ba prayer partner, olina by'okkiriza Katonda okukolera, omukaabirira emisana n'ekiro, naye ebyo byonna nga bikyali awo. Omusinza ddi? Omutendereza ddi? Ddi lw'okola ekikusuubirwamu? Tuteekeddwa okubeera abaana ba Katonda abalungi nga tumutendereza mu watukuvu we. Bwe tujja mu kkanisa tetulina na kufaayo kyekigenda maaso, atuze kusinza, tetwagala kutunnyonnyola, twagala kusinza Katonda kye kituleese. Leka oleme okubeera diverted nti no ono yanyiza, lwaki we bamulesa akulemberemu okusinza, lwaki kino kitambula bwe kiti, leero sibitegedde. Nedda, manya lwaki ojja ku kyaki. Kusinza, kutendereza Katonda. Bw'obeera ewaka ng'ogenda kusaba, sinza, tendereza Katonda. Abamu mujja gamba nze simanyi batendereza, nze simanyi kusinza, nze simanyi kuyimba. Tetutendereza so tetusinza businza na nnyimba zokka, naye n'ebigambo byaffe bitendereza Katonda. Ebigambo byaffe biwaana Katonda. Nze omuntu nga yakoogera kino okumpaanawaana simanya Mukama akoze bulungi, oli n'agamba ng'onyirira ennaku zino. Tandikira omugaye Mukama mulungi mwebaza, kibadde kisa, si lw'amaanyi si lwa buyinza, naye abadde Katonda yankoze obulungi. Ono Yesu bw'omusenga ajjawo stress, ono Yesu bw'omusenga ajjawo ebizibu ebibadde bikweraliikiriza, ebibadde ebinene bifuuka bitono kubanga Katonda gwensinza munene, ebizibu bifuuka bitono buli Katonda lwalabika. Gwe kibadde kikususseeko ng'olaba kinene kisukkulumye, Katonda bw'amala nakka mu matendo ge, Katonda bw'amala nakka ng'osinziza oba ng'otendereza, bifuuka bitono era bifuuka butaliimu. Ne bwe biba bibadde binene bitya, ne bwe biba bibadde bizimbye bitya, ne bwe biba bibadde bigezze bitya nga biyimuse bitya nga tolaba kuba, waliwo ebizibu ebikulumba n'olaba ng'ennyanja ekuli mu maaso, n'olaba ng'olusozi olukuli mu maaso, n'olaba ng'ekisenge ekikuli mu maaso nga tosobola yadde okubotola. Waliwo ebizibu lwe bijja ne bikufunza ne bikuteeka mu kkoona ne
fonza nawe nokakkana nokkiriza nti leero mpedde bukyanga nepanka leero sirina bwenva mu mbeera eno bukyanga nkola bintu leero sirina ngeri gyenfubutuka mu mbeera eno naye bw'oyimusa amaaso go n'otunuulira Katonda tomanya nangeri gy'obivuddemu tomanya nangeri Katonda gy'akusomosezza tomanya nangeri gy'obotodde kuyingira mu reemu ndala kubanga bwe tubeera wano mu mubiri ebintu tubitunuulira ne tubiraba nga binene kubanga omubiri gulaba nga binene bigususseeko miliyoni 10 miliyoni 3 miliyoni 5 miliyoni 2 miliyoni 1 abala n'emitwalo 10 gikufuulira ddala ekitagasa n'owulira ntolaba wogenda zijja n'olaba ng'owedde n'olaba ng'okomye leero ogenda mu kkomera ne bakutiisasa bagenda kusiba kubanga obirabira mu mubiri bw'omala n'odda mu nsi ey'omwoyo n'obitunuulira naawe ojja kuseka ogambe nga nnali musiru oba ogambe nga nnali sitegeera amaaso gange gaali mazibe kwenkanawo okubeera nga kino saakiraba nti kitono nnyo eri Katonda leka nkubulire ebikutiisa Katonda tebimutiisa ebikukanga Katonda tebimukanga ebyo byolowooza nti nno binene nnyo eri Katonda bitono nnyo 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 n'okusinga ky'osuubira oyo ye Katonda waffe asobolera ddala okukola n'okusinga ebyo bye tulowooza asobolera ddala okukola n'okukira awo we tulowooza nti waakoma Katonda akola n'okukira bwe tulowooza nti ffe kyekino kyekiri Katonda abikola okubisinga gwe tendereza Katonda okuva ku mutima sinza Katonda okuva ku mutima mwagale agamba njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba Katonda tumunoonya tumutendereza nga tumusinza leka nkubuulire omuntu asinze oba atendereza ng'akijja ku mutima abotola n'ekkanisa ye n'etamanyibwa n'omusumba we n'atamanyibwa naye nga ye amanyiddwa lwakusenza lwakutendereza ankulaza abantu nenkugamba abo omanyi gye bava bw'oba omanyi Mukama mulungi era akuwa omukisa naye bangi tetumanyi gye bava tetumanyi basumba bawe babasumba tetumanyi batandika batya wano we bali we twagala kino kye balina kye tetwagala kumanya bali abataabotola nabo tetwagala mmanya tetumanyi yayimba nani toyagala mmanya ani yamutandika omutendeka okuyimba n'amugamba eno soprano bagimba batyo eno tena eno ogyetaaga kino nedda toyagala mmanya naye omwagala nga bw'ali so that is it Mukama atwagala nnyo era akyayinza otukolera n'okusinga bwe tulowooza bwe tuba twagala Katonda atukolere Katonda tumutendereze tumusinze mu bigambo byaffe ennyimba tumutendereze okusinga okumusaba okusaba kuno okwenyenyenye okumusabiriza bwe tugenda tetwagala kumusinza tetwagala kwebaza tetwagala kumuwa twerabira ne bye yakoze jjo kati twagala kino olwaleero ne kimaliriza nga bituzibya amaaso bituzibya amatu n'okutegeera ne tutategeera Katonda waffe byayagala naye bwe tumutendereza na buli kimu kye tulina kiteekeddwa omutendereza engalo ennanga bw'oba olina instrument gy'okuba eŋŋoma bw'oba tobirina kyonna ky'olina ye amaliriza agamba mu Luyiyo lw'omukaaga nti buli ekissa omukka kimutendereze Mukama qualification yesookera ddala eraga nti nno olina okutendereza Katonda kwe kubanga ossa buli assa betuba bakubuuza kibuuzi baani abateekeddwa okusinza Mukama buli ekirina omukka buli ekissa buli assa bw'obanga ossa oteekeddwa okutendereza Katonda Bayibuli egamba abafu tebatendereza Mukama kati ekyo kirina we kintwala kirina kye kintegeeza nti buli atatendereza Katonda amulabanga mufu akulabanga mufu osobolera ddala okubeera omulambo ogutambula mu maaso ga Mukama kubanga totendereza tosinza tokola papasi yakutonderwa olina okutendereza olina okusinza oyagala toyagala Katonda mutendereze musinze oleme okubeera omufu mu maaso ga Mukama kubanga abafu bwe batatendereza Mukama bw'abanga Mukama asuubira buli assa buli omulamu okubanga amutendereza era nga amusinza kati gwe bwe oba tokikola oba nze bwe mba sikikola mu maaso ga Katonda mba mufu awedde emirimu bw'atyo bw'agamba Adamu
agamba Adamu nti olunaku lw'olirya ku kibala ekyo tolirema kufa. Ne tulowooza nti nno alina kufa ku mubiri nga teyafa, abamu bwe batyo babiraba. Nedda, osobola ddala okubanga oli mulamu mu nsi ey'abalamu naye ng'eri Katonda oli mufu, kubanga totendereza, tosinza. Abafu be batatendereza Mukama so tebamusinza. Ffe abasobola omusinza ne tumutendereza, Katonda atulabira ddala nga tuli balamu, so n'amaaso ge gabeera ku ggwe. Aba atulaba, aba atuwaakinga over, atutunuulira, atukuuma, atugabirira, atuwa omukisa, atuwa okuganja, atuwa okubotola, kubanga tuli balamu gy'ali. Kubanga tulaba nga tuli balamu. Okubeera abalamu kwe kubanga tuli ba mugaso eri Katonda. Tumusinza, tumutendereza, tumuwa amatendo, tumwebaza olw'omukka gw'atuwa ogw'okussa, kuba we guggwawo bamufusa oba tokyagasa gy'ali. So owooluganda njagala okuzzaamu amaanyi mu byonna by'okola. Funa akadde otendereze Katonda mu bigambo byo, mu nnyimba gwe Katonda gwawadde ekisa okusinza oba okusobola okuyimba, naye ng'ate era kiraga bulungi nti buli muntu asobola okwogera n'okuyimba asobola. Leka nkubulire, Katonda tafangayo ku ddoboozi lyo. Katonda afaayo ku bigambo biva ku mutima, kubanga ekijjula omutima akamwa kye kafulumya. Therefore leka omutima gwo gujjule okusinza, gujjule okutendereza. Bw'onooba oli waka wuwo ng'otendereza, teri alina kugaa nti oyimba bubi, teri alina kugaa nti ofulatinga, teri alina kugaa nti leewogana bwoganyi. Nedda, bw'obeera oliwo otendereza Katonda. Bw'obeera mu kyaki ebyuma nga bivuga, waliwo abatukulembera, mutendereze. Newoggana otya tebajja kukuwulira nti ofulatinga because tolina microphone. Mutendereze ng'okitegeeza ate ng'okijja ku mutima gwo mu linnya erya Yesu. Tugenda kulaba amaanyi ga Katonda n'okubotola. Ojja kujulira singa otandika okutambulira mu kutendereza n'okusinza Katonda. Kino kyama kya Bwakabaka kekikubikkuliddwa. Tandika okitambuliramu, tandika okusinza Katonda, tandika okutendereza Katonda n'ebigambo byo n'ennyimba. Kozesa ezizo, kozesa ez'abalala ze bayimbye. Mukama bawadde ekisa ne baziwandika ne bazirikodinga. Ziyige, tendereza Katonda, zimuwe ng'okijja ku mutima. Olabe obulungi bwa Katonda n'okwagala kwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala okwagaliza obulungi bwa Katonda. Nsabye Katonda akuwa omukisa, akuwa ekisa okukola byonna, kubanga tuyinza byonna okuyita mu Kristo Yesu atuwa amaanyi. Nsabye akuwa ekisa, akuwa amaanyi okuyinza okumutendereza n'okumusinza. Ne bw'otokiwulira, ne bw'oba ng'olumbiddwa, ne bw'oba ng'oweddemu amaanyi, osigale ng'okyasobola okwasanguza n'akamwa ko nti Mukama mukulu, alina amaanyi, obuyinza, ekitiibwa, amaanyi okussa ekisa kye tekijjulukuka, kibeera kijja buli ku makya. Mukama abawe nnyo omukisa. Nsabye osubscribing, to following, commenting, liking, sharing, bako bakagwowa bumukomeko naye ayambibwa abe ku message eno gyafuna ebeko wemutuusa. Twetaaga ffenna okubotola ng'abaana ba Katonda, naye bwe tuba tetukoze nga bwe tuteekeddwa kukola ebyobwa Katonda bya principles. Buli tutambulira mu principles kituyamba okubotola amangu. Bayibuli egamba abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Olw'obutamanya tukola ebintu mu bukyamu ne tumaliriza ng'ate tetufunye bye tulina kufuna. Naye mu ngeri emu oba endala, bw'osanga vidiyo ng'eno ng'erina kyegenda okuyamba owooluganda, gimusheyaringire. Bw'atagiraba at least gw'onooba okoze paati yo. Naye mu ngeri y'emuwandikire ka message omugenyi, nsaba olabe vidiyo eno, nsaba osubscribing ku channel eno tusobole okutuuka eri abantu bangi mu linnya erya Yesu. Mukama anaakuwa omukisa. Weebale nnyo, weebale ddala. Mukama abankuumira, atakuumira mpeera, abawe omukisa, abawe ekisa ekimusinza era ekimutendereza okuva ku mutima. Tulabe ffenna wamu okubotola mu Kristo Yesu Mukama. Olunaku olulungi era wiiki ey'omukisa mu Kristo Yesu Mukama. Amiina.